kyango wali tubeera tweddira kasimba n'akabiro kafengo. Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo, amannya agange nze Mukungu Lakeeri nga nze mukungu wammwe abakulembera era abaweereza mu bendobendo lya East London. Nesiimye era neyagadde okubeera nti njogeddeko nammwe olunaku olwaleero nga bwe mumanyi 8 October lwe lunaku Buganda lwe yatongoza okubeera nti tukuza bulungi bwansi. Naffe wano mu East London tubateekedde okuteesa kuno ku mulamwa guno gwe gumu ogwa bulungi bwansi. Era tusuubidde nti buli omu ajja kubaako ne kyayigamu era ne kyaganyulwamu. Twebaza olw'enteekateeka zonna ezikoleddwa e Buganda ku mulamwa guno ogwa bulungi bwansi. Abantu bangi leero boogera kati nti tewali Katonda era ne beegaana n'amaanyi ge. Naye ng'ate bw'otunuulira bye bakola wesanga nti mulimu Katonda. Obasanga nga basaaliitira mu Africa nga bagezaako okusaasaanya ensimbi zaabwe n'obugagga bwabwe ku bantu be batamanyi, ku bantu be batagenda kusisinkana, ku bantu abatagenda kubasanga babeebaze olw'ebyo bye bakoze. Bw'oyitako mu makanisa, amalwaliro n'ebifo ebirala eby'enjawulo, naddala ebitongole ebiruddewo era ebyedda wano mu Bungereza, ojja kusanga amannya g'abantu bano nga gawandiikiddwa ku bisenge ebiwonge oba ne mu bifo ebya waggulu olw'okubajjukira olw'ebyo bye baakola mu kutandikawo ebifo bino eby'obuvunaanyizibwa. Olwaleero gwafuuka musono buli kampuni okubeera n'ekitongole ekigabi nga mu kitongole muno mwe bayita okwenyumiriza olw'obuyambi bwe bawa abantu abawansi, abantu abatasobola kweyamba. Bangi abalina endowooza egamba nti mu Africa, mu Buganda temwalimu Katonda era tebaasangamu Katonda, nti abatambuze bwe bajja mu Buganda baasanga ng'ensi ejjudde enzikiza era nga temuli na kitangaala. Baasanga ensi nga njereere, olwo bo ne balyoka baleeta ekitangaala mu Buganda oba mu Africa eyali ekutte enzikiza eya zigizigi. Kirowoozeeko, Katonda eyatonda ennyanja n'ensula ez'amazzi yandibadde awubwa n'atassa kitangaala kye mu nsi gye yasooka okutondera omuntu eyasooka? Yabaffe mu Africa etteeka ekkulu lye tusanga mu Bayibuli erigamba nti mwagalanenga, abatambuze bwe bajja tebaalisangamu. Buganda ey'edda yasangibwa nga ekuuma era ng'etuukiriza etteeka eryo okuyita mu nteekateeka eya bulungi bwansi, okugeza okusima oluzzi, okulima enguudo, okugaba eddagala, okugaba ensigo, okugaba omunnyo, okulabirira abakadde ne bakateeyamba, okuyamba abagenda okuwasa n'okubuulirira abakyala oba abawala abatuusizza okufumbirwa. Bino byonna bitambulira wansi w'etteeka lino erya bulungi bwansi. Singa nalina obuyinza oba obusobozi, nandibadde nga mpandiika ekitabo ekirimu ebikolwa bya Buganda n'amateeka gaabwe ago ag'ennono nga muno mutwalidde ne bulungi bwansi. Naye sirina buyinza era n'obusobozi obwo sibulina. Okutaasa obusaka n'obubira ku byalo, buno nno baagambanga nti bwa misangwa, nti era obumu tebwakkirizibwanga na kutyabibwamu nku oba okutemamu emiti, nti era okubutemamu omuti kitegeeza nti omusangwa gwamu gusenguka, ate bwe gusenguka ne gugenda n'enkuba yaagwo. Olwaleero abasoma eby'embeera y'obudde bajja kukugamba mbu bo baakakivumbula nti ekireeta enjala ku byalo ne mu Africa ekigireetedde okubeera mu byeya ebitata kwe kubeera nti ebibira byakola ki? Byatemebwa. So nga lino teeka eryaweebwa Abaganda mu bulungi bwansi. Buli kyalo kwabeerangako era kulina okubaako ekibira omutatyabibwanku. Ekibira kino nga kyekikuuma enkuba era nga kyekireeta enkuba. Gano amagezi gaali g'Abaganda, lino etteeka ly'Abaganda, naye kati ebibira byonna babitemye.
olwo obulungi bw'ensi ne busigala nga buli mu ttayo. Corporate social responsibility and personal social accountability, as we know it today, is not a new phenomenon in Buganda. This commandment was written on the hearts of people from generation to generation, and it is being carried on. It is a taboo not to observe and pay attention to some of these so-called superstitious beliefs. Ziba mpisa nsiwuufu omuntu obutaziika oba obutawa mabugo. Yensonga lwaki amabugo gawandiikibwa mu bitabo balyoke bajjukire abo abataddeyo obuvunaanyizibwa ku bulungi bw'ensi yaabwe nga bagoberera amateeka agabaweebwa bajjajjaabwe. Kuba lubwa luli olwo oyo munnaffe mutaziika naye Walumbe n'akola ki? N'amukyalira anti ne gujja bagira. Edda ng'abw'obanga eyo yenkolayo ey'obutaziika yabutowa n'amabugo ng'abantu b'oku kyalo bakukola ki? Bakuleka ne weesimira entaana y'omwagalwawo. Waliwo gwe nawulirako nti ye yali tagula kikomera kye nga takkiriza bantu kuyingira wuwe, naye lwali olwo Walumbe n'amukyalira n'amuttako mukyala we. Kale nno ekikomera ne kikola ki? Ne kiggulwa, geeti neggulwa n'esula nga nzigule, naye ab'oku kyalo baasula wabweru waki? Wa kikomera. Baagaana okuyingira, baakuuma etteeka erya bulungi bwansi ne bajja, naye tebaayingira muki? Mu nnyumba muli. Kale nno bambi nannyinimu n'alyoka ttunka n'omufuwe. Kiba kivve mulirwanwa okukusaba ensigo oba eddagala n'otomuwa, kuba tewali alina buyinza ku butonde bwansi. Ezo zonna mpisa z'Abaganda era bwe bulungi obukuuma ensi yaffe. Omuntu takkirizibwa kusima luzzi yekka oba okujja obutikko obubaala yekka. Lwaki? Ekibuuzo kiri nti tukoze tutya obutasuula amateeka gano ag'ensikirano agatuweebwa bajjajjaffe? Ennaku zino ojja n'osanga nti abaana baffe naddala ffe abawangalira ebweru wa Buganda tebamanyi muganyulo guli mu bulungi bwansi. Tebamanyi tteeka lino, bakuze nga tebaliraba mu bikolwa, bwe baliraba tebalitegeera. Bwe tugabana bye tulina ne bannaffe ab'e Uganda oluusi obawulira nga beemulugunya nti obugagga bwabwe tubusaasaanyiza ku b'eŋŋanda zaffe. Oba oliawo amateeka gaffe gye gataawandiikibwa ng'ag'Abaruumi n'Abaperusi oba ago agaweebwa Musa ku lusozi Sinaayi, y'ensonga lwaki bulungi bwansi agenze ng'asereba era kye kituviiriddeko n'obusiiwuufu bw'empisa obuyitiridde. Omuntu ne bw'aba mutambuze tayita ku mufu. Lwaki? Lwaki omuntu tazza mazzi mu luzzi? Gano gonna mateeka ga bulungi bwansi agatukwatako. Tukoze tutya obutasuula mateeka gano ag'ensikirano? Abantu bangi tuli Baganda olw'okuba tulina amannya Amaganda, ate abalala tebalina mannya ga bika naye nga bakwata amateeka g'Abaganda ag'ensikirano n'okukirawo. Ku bonna Omuganda yaliwa? Okukkiriza okutaliiko bikolwa nsaba mukkirize nti kubeera kufu. Kino nno kiringa okubeera n'erinnya ery'eddiini naye ng'ate by'okola bya kikaafiiri. Bugeza omuntu olina erinnya ery'eddiini ey'Ekiyisiraamu naye ate nga bakusanga nga okuba akabonero ak'Ekikatuliki. Ebintu bino biba tebikwatagana. Okugoberera amateeka g'ennono ya bulungi bwansi olina okusooka okunnyikira mu ekyo kye gakugamba okukola. Bulungi bwansi bigambo biri bibiri, so nga ate n'etteeka ekkulu erisinga gonna kigambo kimu nti mwagalanenga. Bulungi bwansi ekwata ku buli muntu. Individual social responsibility ekulondoola okutuukiriza ebyo ebikusuubirwamu gwe ng'omuntu mu kiti kyo, mu buvunaanyizibwa bwo obwakuweebwa oba bwe wazaalibwamu. Okuviira ddala awaka okutuuka ku mukulembeze asemberayo ddala waggulu. Bamaama, bataata, abaana, abasomesa, abasawo, abafuzi n'abasirikale. Abazadde, amaka ly'essomero erisingira ddala obukulu mu bulamu bw'omuntu.
omulundi guno omwaka guno Bulungibwansi Buganda yateeseteese emikolo gyayo gyonna naye ng'essira eritadde ku bavubuka. Abazadde kanziremu nti amaka y'essomero erisookerwamu ate omufunirwa diguri y'ekyo omuntu kyaliba mu nsi muno. Kino nno kikulu, nze ngenda nenneewuunya abambuuza gye nasomera bambi nga balowooza nti nayitako ebuddo oba egayaaza. Egayaaza nayitayo naye nali ngenda Kadongo nga waliyo omuntu gwenkola ki gwenjagala, naye nga essomero lye nasomeramu lya wansi. Bwe bambuuza nti omusomesa wo yali ani, okuddamu kuli nti maama ne taata. Okubanyumizaako akatono, ffe waffe twalinanga enkola bazadde baffe nga batuwa oluwalo. Taata yatuwa buli omu ng'alina oluwalo lw'okusimba ebikajjo. Ffe famire yaffe yabaali balimi ba bikajjo nga tukola sukaali ggulu, naye nga buli mwana alina okubeera ne layini ye y'ebikajjo. Ebikajjo bino nga yo mulimu taata gwakuwa kukulaga akabanjako onoobisimba n'akuwa n'ensigo. Kati gwe n'obisimba n'obirabirira okutuukira ddala we bikungulibwa, era nga bwe bikungulwa ye ng'abitema n'abitwala mu katale n'abitunda n'akomawo n'akuwa omusala gwo gwakoledde. Kino ne kituyigiriza okubeera nti no tukola ki, buli omu alina oluwalo lwakola ku lulwe, naye ate era nga tulina n'oluwalo olw'obulungi bwaki, obulungi bw'amaka. Buli omu nga tewali kusosola oba mulenzi oba muwala ng'alina wiiki eyiye gy'abeera nga yajja okubeera nga yajjula ekyeggulo, kubanga twagendanga ne tusoma naye ne tusanga ng'ebyawaka byonna byawedde dda, naye nga ggwe oluwalo lwo kujjula kyaggulo n'okireeta n'okigaba ne mukirya. Naye nga ate ne ku wiikendi era obeera ne wiikendi gy'obeera nayo nga gwe ojja okufumba oba mulenzi oba muwala nga tewali kutaliza. Obwo nno bwe Bulungibwansi, ng'olina omulimu gw'okola ku lw'obulungi bw'abantu abo abakwetoolodde. Omulombe guno tukoze tutya obutasuubula nkola eno? Kati nga ffe abawangalira eno mu diaspora tukoze tutya? Kuba ojja n'oweesanga mu nnyumba mulimu washing machine, mu nnyumba mulimu dishwasher, mu nnyumba mulimu entertainment eya buli kimu. Kwegamba omwana n'abeera nga talina mulimu gwonna gwakoze ogwa Bulungibwansi ku lw'ennyumba mwali. Tukoze tutya? Omuzadde gwe profesa ow'obulungi bw'ensi, amateeka gossa mu mwana ago kwalitambulira obulamu bwe bwonna era galigabana n'abo abali bamwetoolodde. Omusuubuzi ofaayo okulaba nti ebyo by'otunda biri ku mutindo ogw'abantu b'obiguza, era mu bintu by'otunda temuli butwa, eddagala ly'otunda likyaliko teriggwangako. Munnaddiini obulamu bwo ye Quran oba ye Bayibuli omuntu gy'asooka okusoma nga tanaba kubikkula kitabo kitukuvu. Omusawo tojjanjaba bujjanjabirwa nsimbi, naye beera ng'ojjanjaba olw'okuwonya. Neewuunya nti ne ku mulembe guno bwe twogerera wakyaliwo abasawo abakuba bambi abazadde abakyala abagenza okuzaala empi bwe baba nga balaajana nga bali mu kiseera ekizibu eky'okuzaala. Kale bannange ebintu ebyo kitalo nnyo. Omukulembeze w'eggwanga simanyi ggwanga kiri enjogerako, naye obukulembeze bwo bwagazisizza abantu okubeera abakulembeze. Obakulembedde mu ngeri ey'obwannakyemalira oba obakulembedde mu ngeri ey'obwenkanya ng'olaga omulamwa era ng'oli mu tteeka lino erya Bulungibwansi, nti abantu b'okulembedde nga balabira ku bukulembeze bwo nabo basobola okubeera abakulembeze mu nsi yaabwe era n'ebweru w'ensi yaabwe nga balabira ku ekyo gwe ky'obalaze. Omusomesa, abayizi obawadde amagezi ag'omu bitabo naye n'obagattirako n'amagezi ag'obulamu obwa bulijjo, n'abeera nti bw'ali bamaze okusoma agenda kusobola okukola omulimu gwonna oguliwo era ng'agukola ng'omuntu eyasomako. Oba obasomesezza mu ngeri nga ey'omuvubuka oli gwe baatunyumizaako gwe bayitanga quarter to 3 abaana bamuwa erinnya eryo mu ssomero lwakuba nti yatambulanga nga wambaliga. Omuvubuka ono bambi yalina obusobozi mu kudduka emisinde gy'akafubutuko ng'era yasinga mu ssomero,
naye nga mu ssomero gye yalinga addukira bwe baatuukanga we bamalira waabeerangawo nkondo. Kakati munnange luba luli olwo 2:45 ne bamutwala mu mpaka okuvuganya n'amasomero amalala. Amasomero gye baamutwala mu mpaka wali we bakoma waliwo kaguwa. 2:45 ye yalowooza nti nno akaguwa ke bataddewo kamuziyiza kusinga muzannyo guno gwe yali alimu. Bambi akaguwa n'akayita ebbali bw'ati ne yeetoolola ne yeeyongerayo okudduka n'adduka emisinde ne yeeyongerayo n'agenda eri mu nsiko. Bakuba olubenga yalowooza nti bakola ki? Bamuwaana, naye nga bambi yali yasobezza dda. Kale omusomesa bw'obeera ng'osomesa omwana amagezi gano ag'omu bitabo ate yongeramu n'amagezi amalala agamusobozesa okubeera nti alowooza bw'aba ku bigere bye aba alowooza era ng'asobola okusalawo amangu ku ekyo ekiba kimuli mu maaso. Leka ebigambo byaffe ebikolwa n'amanya gaffe byonna bisse kimu mu bulungi bwa nsi yaffe Buganda. Bwe tutyo amanya gaffe galyoke gawandiikibwe mu bifo eby'okujjukirwa. Ebikolwa byaffe biryoke bireke emikululo n'abalala nabo basobole okuyita mu mikululo egyo. Ku baffe ne bwe tulibanga tetukyaliwo, enkuba keesigala ng'etonnya ku byalo byaffe kubanga twafaayo ku bulungi bw'ensi yaffe ne tutatema bibira kubimalawo, era n'abaana baffe ne tubayigiriza nti nno omulamwa gw'okuleka ebibira ku kyalo si kubatiisatiisa olw'emisangwa egirimu, naye olw'omuganyulo okubeera nti ensi yaffe egenda kusigala nga lyekkula lya Africa era nga bajja abantu bangi bakyagyettanira. Abaana b'abaana baffe kabasigale nga bakyassa ekitiibwa mu baana baffe kubanga naffe tujja kubanga tubayigiriza okussa ekitiibwa mu ffe. Ebyo bwe bibulawo, awatali ebyo tewali bulungi bwa nsi. Amanya agange Nzarativu Ntanda, ndi ku komiti ya Bendo lya East London ng'omuweereza w'abavubuka. Nze leero okuteeka ebirowoozo byange ku lecture eno eya Corporate Social Responsibility and Personal Accountability. Nze nasoma degree bagiyita Civil Engineering. Civil Engineering ekwatagana na kuzimba bizimbe. Bwe nava mu ekyo ne nnyingira mu kye bayita Project Management. Projects zo zijja mu ngeri ya njawulo naye nze area gye ndimu ya construction. So, to approach corporate social responsibility, nina kijja mu ngeri ya approaching with a business perspective. So, corporate social responsibility is a self-regulating business approach that helps a company be socially accountable for its actions. The company will be accountable for its social impact, economic impact, and environmental impact. So let's break down those. Social impact is how the company affects the society. Economic impact is how the company benefits the economy in its environment. And environmental impact can be summed up on how the company benefits the environment in the sense of sustainability. Yeah. So implementing corporate social responsibility addresses all of the above and enhances the above if a company is to use the approach. I've got an example. The example I've come across is Starbucks, which is a coffee retail business. They sell coffee mainly. In 1992, Starbucks made an initial public offering. This is when a private company or business raises investment capital by offering its stock to the general public. Hence, the public can buy into the company and have some shares. Starbucks has had other milestones within corporate social responsibility. They've reached 99%. With the coffee they've produced is 99% ethical, meaning that they've created a global network of farmers, which has had a benefit to the economic growth of the farmers in their respective regions.
They've pioneered by introducing green buildings within their stores. This can have a very good environmental impact. Starbucks has also contributed by providing a groundbreaking college for its employees. This can have both a social and economic aspect of growth within its employees. ISO, which is the International Organization for Standardization, has also set some voluntary standards which help to make companies implement corporate social responsibilities. They've developed a standard called ISO 26000, which responds to the growing need for clear and harmonized best practice on how to ensure equality, healthy ecosystems, and good organizational governance, with the ultimate objective of contributing to sustainable development. This is intended for all organizations, both public and private. Why is ISO 26000 important? Far-sighted organizational leaders recognize that leading success must be built on credible business practice and prevention of such activities as fraudulent behavior. What are the benefits of ISO 26000? ISO 26000 employs a corporate advantage, as in it improves the brand of the company, it improves the reputation, and it also improves the ability to retain and obtain workers. It improves the views of investors as they can see that a company is social, economically, and environmentally sustainable. It also improves the relationship within the company itself. If certain workers are certain workers like the idea of a company being environmentally friendly. They like the idea of a company which is socially considerate and economically considerate on its environment. Who developed this standard? This standard is voluntary. It has no certificates. You don't need to be approved. It is completely voluntary. It is the idea that a company goes beyond what's required by law to improve its immediate environment or global environment for bigger companies. So there were 6 main stakeholder groups who were represented when this standard was created. These are the industry, the government, the laborers, the consumers or the customers, the non-governmental organizations as well, which can be considered private, the service environments, and research from others. Personal accountability is the belief that you are responsible for your own actions and consequences. I've done some research and I've looked at the likes of Forbes, and they've come up with some of the sort of outlines of what benefits you can gain from being personally accountable from your own actions, or rather if a company allows individuals to be personally accountable. Personal accountability implements and encourages responsibility. It strengthens the culture as well. The director, John Wright, who directs a company called MCGB Properties Limited, if you've not heard of it, I advise that you Google it. We do have access to the internet now. He says that without accountability, execution suffers, and the lack of accountability can have a snowball effect throughout the team. Accountability becomes embedded into corporate culture by making it everyone's responsibility. Basically, everyone within the company is given a set of responsibilities, and without management are able to take actions to deliver what they're responsible for. It breeds excellence at the same time. This was said by the CEO of Malaria Organization, LLC.
she says that the best way to encourage positive business outcomes and discourage unfavorable ones is to reward excellence while correcting performance that doesn't live up to your expectations. Personal accountability also ensures ownership, meaning that an individual owns their responsibilities. They're able to deliver it from start to the end. It also builds trust between CEOs and their employees. An employee can see that the CEO trusts them to take care of an aspect of their business for them. It also sets some performance indicators. For a team to perform highly, you need to be able to measure it. And if they're personally accountable for their actions, you can then determine where they're lacking and where they're performing well. And this can be this can be measured across the board within an organization or a country. It also empowers the team if they feel responsible for their own actions. So this can sum up personal accountability. Nze nkitunuulira nti ke kaseera oboolyawo okulaba nti tugezaako okuwandiika ebintu bino ebibadde byogerwa obwogerwa, abantu babe nga balina bwe basobola okubijja n'okumanya ngeri gye basobola okubiddukanyaamu. Kati n'olwekyo nze nteesa nti ku nsonga eno eya Bulungibwansi kiba kitwetaagisa ku buli bukulembeze obw'enjawulo okubanga tulina gye twandiise enteekateeka ob'omuzungu yandiise plan nga eraga obuvunaanyizibwa obwabo abali mu bukulembeze era n'eraga n'obuvunaanyizibwa obwabo abakulemberwa. Kiryoke kirage nti waliwo omukulu gy'ayise corporate social responsibility, abo abalina okuba nti baddukanya ebitongole bye nandiise binnamunene oba n'amakampuni gannamunene okuba nti gasobola okuyamba okukulaakulanya embeera gye baba bali mu byenfuna, mu by'emirimu n'embeera y'obutonde nga tekoze ki teyononeddwa. Ate abantu baffe nabo balina okuba nga mu ngeri y'emu bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe bw'owa okola ki bw'owa obukoma. Kino okukituukako nze ndaba nti tusaanidde okuteekawo enteekateeka nga bwe ŋŋambye nga abakulembeze bamanyi nti omwaka guno kino kye tutunuulira era tulina kituukako bwe tuti, era tukigoberera okusinziira ku mitendera nga bwe tugenda kuva ku mwezi ogusooka, omwezi ogwokubiri okutuukira ddala mu myezi 12. Naye ng'ate era tulina okulaba nti nga pulaani eyo oba enteekateeka eyo ekoleddwa wabeerawo kye twandiise engeri gy'egenda okuteekebwa mu nkola. Biki ebyetaagisa omuntu wa bulijjo yandyetaaze kubeera nati era kikyalina okumanya. Mukungu Nabuddo okyogeddeko nti awaka we wasookerwa okusoma ebintu bino byonna. Kale n'olwekyo buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okulaba nti amaka gano gatunulwamu abakadde abalimu ebintu bye bamanyi by'ebyo ebyandyetaagisiza okuba nti bisomesebwa abaana baabwe era babituukiriza. Bwe baba tebabituukiriza tukoze tutya obuddayo okubeera obuvunaanyizibwa obwabaki obw'abakulembeze, kubanga obukulembeze buli we bubeera bulina okuba nti bwe butwala obuvunaanyizibwa okulaba nti buteeka embeera mu nteeko, kubanga bo bwe bagenda okubuuza nti bwe mwalaba ng'ebintu tebitambula mwakola ki. Kale engeri enteekateeka eno gyeteekebwa mu nkola nayo yeetaaga okutunulamu tube omuzungu kyayita implementation. Bukugu ki obwetaagisa oba tututte ekyalo, biki ebibulamu era bwe biba bibulamu tugenda kubijjawo okulaba nti mwebiri. Oba twetaaga abantu abalina obukugu okuyamba ku bantu bano tubajjeewa. Ebyo byonna bibe nga bikola ki nga bitunulwamu. Tetukoma awo, tulina okulaba nti tulondoola. Mukulu Latibu ayogedde ku nsonga y'amakampuni. Oba okola mu kampuni
waliwo ebiseera oba buli luvannyuma lwa myezi 3 oba buli luvannyuma lwa myezi 4 nga walina okubwawo katooki ku bintu ebikolebwa tumanye tukyali ku mugendo bwe tuba tetuli ku mugendo kiki ekitagenda bulungi. Kino kitegeeza nno nti nga tugezaako okusomesa bannaffe ensonga zino eza bulungibwansi kyetaagisa okuba nti tuteekawo n'engeri kitwandiise ng'olutimbe omuntu kwalabira kino kigenda bulungi oba tekigenda bulungi. Era bwe kiba tekigenda bulungi tulina kukola ki? Tulina okutta ku bigere tusobole okukola ki? Okulaba nga awo awakyamye walongoosebwa tulyoke twongere okukola ki? Okugenda mu maaso. Kati ekyo nga tukimaliriza era tulina okulaba nti ku nkomerero ey'omwaka okukuba ttooki mu ebyo byonna ebikoleddwa okusinziira ku pulaani yaffe nga bwe twagikola twali tulina okufuna oba twalina okukola enzizi 6, twalina okulima enguudo 8, twalina okuzimba zikaabuyonjo ku masomero 5. Ku bino byonna twasobola kukola kooki. Twasobola okukola enzizi bwe ziti, twasobola okulima enguudo bwe ziti. Kaakati ezitaalimibwa lwaki tezaalimibwa? Ekyo nakyo nga tukola ki? Nga tukimanya. Kino kijja kuba kitegeeza nti abo abeewaddeyo okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kye wayise oba kye tuyita personal responsibility balina ate nabo okubibwako ku kibegaabega nti mwebale. Omuzungu kyayita rewarding. Abantu bano balina okulagibwa nti omulimu gwe bakoze gwa ttendo era basukkumye ku baki? Ku bannaabwe. Ate n'abo abatasobodde kutuukiriza ebyo nga bwe byandibadde oba byali bibasabiddwa tulina okukuba ttooki tumanya kiki ekyagwawo wabula si kusonga nnwe. Wayinza okuba nga ebikozesebwa tebyaleetebwa mu budde, abamu bayinza okuba nga baafuna obulwadde ne batasobola kujja ku mirimu okukola bintu ebyo. Kale tulina okulondoola ntumanya biki ebyaleeta okuba nti tebasobola kutuukiriza mirimu egyo. Naye ate bwabaawo obuvunaanyizibwa nga tebwatwalibwa ng'ekikulu ne babeerawo obunafu, ate n'abo nabo balina okulaba nti bakangavvulwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ne balagibwa nti olw'okuba guno twogera ku mutima ogwa bulungibwansi toyinza kufuna ku lwa banno oba nga oli ku maanyi ga banno. Olina okubaako kyokola ki? Olina okubaako kyoteekamu. Bwe luba luzzi nga bonna bagenza okugogola oluzzi, lwaki gwe wandisigadde waka n'otuula kyokka nga ate bamala oddugogola gwe naawe oyagala ogenda osena amazzi agakoze eki? Amateefu. Kale n'olwekyo kitukakatako nti obuvunaanyizibwa buno ffe ng'abazadde tulina okusooka okumanya ngeri gye tugenda okubuyisaawo okubusomesa abaana baffe, ate naffe ng'abazadde tulina okufuna abakulembeze abagenda okuba nti ekintu kino bakiddiŋŋana lunye nti kirina okukolebwa kubanga ne bajjajjaffe baakola ki? Baakikola. Tukimanyi bulungi nti Obuganda bwazimbibwa ku musingi gwa bwannakyewa. Abantu baawangayo obudde era naffe kitukakatako nti oba bo baawaayo obudde ne bakola bino bye twasangawo, lwaki ffe tetuwaayo budde naffe ntukola bannaffe emigigi egijja bye balisangawo? Kale nze awo bwe ntunuulira essomo lino erya bulungibwansi nga lirina okwongera okukkaatirizibwa, era twebaza nnyo Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okuba nti olunaku olwa 8 Okitoba yaluwaayo lubeere lunaku lwa bulungibwansi. N'ensonga ezo nsuubira nti bannaffe abawuliriza era n'abasobodde okulaba lekiki eno bajja kuba bafunamu kinene, kubanga naffe eno gye tuli ebunaayira oba emitala w'amayanja emirimu egy'obwannakyewa okulaba nti tuwaayo ku budde tukikola era nga kitukakatako, ate nga kisobola n'okuyamba okufuna omulimu ogwa ssente, kubanga oli yeebuuza nti w'osoboledde okuteekamu okuyamba obuyambi abalala abatasobola nga tosabye ssente, kitegeeza olina omutima ogukola ebintu okulaba nti obituukiriza. Kale kikuyamba okufuna
abakuwagira bw'obanga onoonya emirimu gy'obwannakyewa tusaba abantu bateekeyo omutima era bwe bakugamba okukola bulungi bwansi nze nsaba tuve ku ŋŋombo egamba nti nfuniramu wa ekintu kyanfuniramu wa kyekisinza okukola ki okwonoona ensonga zaffe kale n'olwekyo abantu baddeyo bafune emitima egirumirwa abalala bafune emitima egyerumirirwa bafune emitima egirumirwa abo abali baawo nga batumaze okukola ki okuva mu nsi eno Ssaabasajja Kabaka awangaale. Njagadde okwebaza omukungu Lawrence Muyimba n'owakakiiko Ratibu Ntanda abeetabye mu musomo guno era bawadde endowooza yaabwe era n'ebirowoozo byabwe ku mulamwa ogwa bulungi bwansi. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala bannange. Ensi eri mu kukyukakyuka, Buganda eri mu nkyukakyuka, ensi yonna okwetoolola ensi yonna onkyukakyuka muzirabye zizze nga zitambula. Brexit fabali wano mu Bungereza etuli ku nninga kwegamba naye gwe ng'omuntu omu okozeewo ki? Obuvunaanyizibwa bwo, obuyigirize bwo, obumanyi bwo obukozesezza ki ku lw'obulungi bw'ensi yo era n'obulungi bwa muntu munno oyo muliraanwawo? Eno gye tulaga mu maaso tetumanyi ki kigenda kubeerayo, naye wano w'oli, awo wennyini w'oli, beerawo n'ekyokola. Abamu abalina ettaka, abalina ebyobugagga eby'enjawulo, beerako n'ekyowaayo ku lw'abo abantu abakuliraanye, ate oba oli awo abatalina busobozi obwenkanankana naawe bw'olina. Ojjukire nti emikululo gy'oleka era ekyobugagga kyokka ky'olina byebyo byoleka ng'obirese mu bantu abajja okukujjukira era n'okwogerako olw'obulungi bw'obalaze nga okyali mulamu. Kubanga eyo gye tugenda, mazima ne bw'obeera nga olina acres and acres ez'ettaka, bakusimirako fuutizo, bazikubalira bubalizi mu ttaka eriryo oba ne mu ttaka ate eritali liryo, ne bakuziika eyo ku bijjawala, ne bakuziika nga bakupimiddeko fuuti ezo zibeera 6 ku mmeka, 6 ku 4. Ako ke kataka kokka olina. Eyalina ettaka n'atalina era ako ke bakupimirako. Ate obulamu bwo okuva lw'ozaalibwa n'okutuuka lw'ofa era nabo bawandiikawo kakoloboze bukoloboze bwe kati, date of birth and date of death. Naawe kye tulina okukola kwe kulaba nti nga tuli balamu nga tukyassa omukka, kwe kubaako n'ekintu kye tukola ku lw'obulungi bw'ensi olw'okusobozesa bannaffe nabo okubeerako obulungi mpozi okutuukaganako naffe we buli. Abalina amagezi abamanyi okuwandiika muwandiike naffe mutulekere emikululo era n'abaana baffe abali baawo abalisigala wano ng'ate ffe tetukyaliwo nabo babeere n'entanda gye tubasibiridde. Ekisigaddeyo kwe kubaagaliza ebikujjuko ebirungi era n'okubaagaliza obulamu obulungi. Ayine waffe sama yaggwako dda, kati winter esembedde, mweyambale ebikooti mu bugume empewo ereme kubayingiramu. Bannange ekisigaddeyo kwe kugamba nti nno Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II awangaale era ne Nnabagereka agerekere Obuganda. Neyanziza neyanzeege Yasoose kyenkwezi pangirwa Obuganda zakenga nerya Ssaabataka kolimanye ettaka lya Buganda kwe mwesongoledde lirye. Kabaka Sekesa kwotudde alina amajimbiko omuzanyisa booki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya Ssemanda anenya bwasonyiwa ologoma envubuka yeeyera eryanye limuwala mbuyite lyampalabwa.